Mamed Kachika kati tumaze okuva eri mu kasooli kati tuzze wano ku nte. We nabagambye nti bwe neesanze nga ndi mu crisis nti sayire gyampeddeko ne tubeera n'olukiiko mwe basajja mwe ne mwagala okunnemesa ne mbagamba tuliisize wano ente eka ziri 25. Ebisagazi biri ebirungi ebiri eri tetugenda biriisizaamu si bwe kiri Obed? Kati tugenda kuliisiza wano. Twakaliisizaawo ennaku mmeka? Olwaleero lwakuna. Tukyayongera okuliisizaawo ng'ente zikkutirawo bulungi ennaku endala mmeka? Ennaku endala 3 z'ennaku 7. Ennaku 7 ezinaggwerako nga sayireji waffe eri gwe bakola atuuse okuliibwa, nga sayireji atuuse okuliibwa. Bannange tumanyenga nnyo ebintu lwaki abantu bakola ebintu. Ekisagazi kino nakisimba 2012. Ekisagazi kino Napier Pakchong kikula mangu naye era kifa. Ekyange kiwangadde na nnyo lwakuba mbadde nga nkiteekamu manure. Kati sayidi eri kirungi nnyo bw'oteeka manure nga kiddamu. Naye nali nteekinze decision ngenda kukiggyawo mu sizoni eno. Kwe kusalawo nkirundiremu ente zikirye. Oluvannyuma bwe kinaddamu okusituka ndooke nkifuuyire. Maze okuyiwamu obumotoka bwa manure nga 15. Ndooke ndeete tractor evuuguule. Awo ndooke insha Allah mu nkuba ya September nkubemu omusooli. Omusooli ogwo bwe gunaavaamu mu January ndooke ntereeze bulungi nnyo. Allah bw'anaabakkiriza awo ndooke nzizeemu layini y'ekisagazi kya Pakchong empya mu nsimba empya nze gye neeyiiza. Bannange ekyo kye bayita time economic efficiency mu planning. Saakikoze okuliisiza wano ente lwa bubulwa nnyo nti ndi bubi. Kubanga ebisagazi nina ng'oggyeko zino ekazi 25 nina ekazi endala 7. Era nawali ebisagazi gwe tebyakaliddewo nga tetubikubye. Weebiri ebikalu bye twali tuleese naye nga sisobola kusubdividinga mani power yange. Bannange emesegi kijengezaako okubawa nti bannange tupulaningenga nnyo. Ate emesegi kyendala gye nnyongera okubawa ye diversity. Bwe nabagamba bannange tulimenga bwe tulunda abantu abamu ne bakigezaako okukisaabulula. Bannange obulunzi kintu kikulu, oba nkoko oba mbuzi oba nte oba bumyu. Bannange ebintu ebyedda twabikola naye nayo gye tumalidde tulabyeyo. Nze nzikiriziganya n'okulima emmere, ensuku nzirina, emmwanyi nzirina. I want to go on record ti omusajja alina ente zino kumpi 2 obusa bwonna bwajjayo ng'alina emmwanyi. Nina wali eka z'emmwanyi 20. Nze njagala omuntu ajja ng'ambe nti Kakiika nze nkusinza omuti gw'emmwanyi ogusinga obulungi. Naye nze nkimanyi nti teweesibiranga ku kintu kimu. Teweesibiranga ku kintu kimu. Ente zizaala zino. Ente zizaala n'okolamu by'oyagala okukola. Naye tulina bannaffe abagenda batubuzaabuza naddala ku mitimbagano gino. Kyova olaba nga abampita TikToker sikyagala. Toyinza kugamba musajja asomesa ku bintu bwe bityo n'omuyita motivational speaker. I'm a professor. Nze ndiwo okusomesa applied economics nga mubalagako kennyini. Kati abasajja bano abakama ente zino okuviira ddala nange nga njagadde okulabako. Ozuukuka ssaawa mmeka? Mwe muzuukuka ssaawa mmeka? 11. Bw'amata gonna ge munywa mwe abali eyo. Amata ge munywa abalaalo bazuukuka ssaawa 11. Oba Yidi, oba Christmas, oba Easter, oba ddi bazuukuka ssaawa ezo. Kati omuntu bw'atuuka enkya n'atandika okubabuulira nti no okukeera n'obutakeera tekiriimu makulu. No. Baba misguidinga. Ennyonyi enkeeze yeekwata olusiriŋŋanyi. Mbuulira bw'onoolunda nga tokeera. Kati ente ziizino ssaawa 4 mu ziizo. Ente zitandise okukkuta zaagala kuddayo kugenda kwewummulira mu biyumba byazo. Omuntu bw'agambanga nti tokeera aba akulimbye.
Ekikizisayo ensonga eyo nze mbasomesa time economic efficiency. Time kitegeeza budde. Bwe mpulira omuntu ng'abagamba nti tokeeranga kuba n'akeera naye okeera si kwe kufuna ssente, I agree emikisa gibeeramu. Naye omuntu akeera n'aggulawo edduuka lye ku makya, riziki ziba nnyingi okumusisinkana bwe ziba tezizze kuba kugera kwe. Era ne neeyongera n'okugamba abantu abo abawoza ensimbi zino bw'obanga oba ozifunye oba tozifunye, ebintu ebyo ebibiri tebyegatta. Because nze nkirinamuko kye nkimanyimuko ekya marginal utility efficiency. Nti omuntu bw'akugamba oba okedde oba tokedde singa ba security abaali basulawo be baali badde basinza ssente. Omanyi kye bayita marginal utility for money? Nti buli ssente asikaali oyo gw'ojerega nti si asinga okufuna ssente wadde ye akeera nnyo oba asulawo. Asikaali oyo ne bw'aba afuna emitwalo ga 3, essente ezo zimujuna nnyo. Mu economics tugiyita utility. Marginal utility buli ssente gye weeyongerako yonna ekwongera utility. Omusajja oyo omusirikale gw'oyinza okumulaba nti si asinga okufuna ssente nnyingi, bano abajja ab'amaduuka be bamusinga oba nannyini kizimbe yasinga, naye omusajja oyo lwe baba bagenda omusasula bwe bati ebbaasa ey'emitwalo 3, ekimubeera ku mutima gw'amahabba agamubeerako mangi nnyo okusinga ne landlord akolekitinga rent ya miliyoni 4 omwezi. Nze njagala obalabe nga batambula bwe batyo banga bafuluma. Bwe mutulaba mu Mercedes Benz ne zi Range Rover nga tuli mu gakalina ne mulowooza nti tulina emirembe mingi nnyo. Kubanga temumanyi marginal utility for money. Omusajja oyo asikaali atuula n'ekibundu kye n'abeerawo n'omulaba ng'asiriikirira. Agamba nti toyingira, gwe n'omugamba nti akankuweeyo 2 nnyingire. Omusajja oyo emitwalo 2 essanyu lyafuna utility, essanyu lyafuna ku ssente ezo emitwalo 2 gisinga oba gyenkanankana ne landlord afuna miliyoni 2. Kuba omusajja oyo emitwalo 2 abaagibaliridde nti bamugambye dde omwana mulwadde naye gye bajja obujjanjabi Nansi yamuganya omukolako. Omusajja oyo aba talina transport, ow'ekyemisana akyamubanja. Omusajja oyo essente ezo zimukolera utility y'amaanyi. What's the point? Sibagamba nti tetwongerako bugagga, ekyo tukiyita total utility. But the marginal utility okunyumirwa ekintu ssente ekweyongerako. Gy'okoma okwongerako, n'oyongerako. Marginal utility diminishes. Omuntu miliyoni ye yasooka mu bulamu bwo gye wafuna ye yasinga okunyumira. Omuntu ploti yo gy'osoose okugula ogyagalanga nnyo. Boda yo, ennyumba yo gy'osoose okuzimba. Kamera yo, emmotoka yo gy'osoose okugula. Omukazi wo gw'osoose okuwasa. Ekintu ekyo kivaluwinganga nnyo. Kubanga ekintu ekyo kye tugattirako ebintu ebirala. Nza n'example eri ku nte zino. Nze lwe naleeta ente zino olunaku lwazo lwe zajja. Omusajja emmotoka eyasooka okuleeta yaleeta ente 22 oba 24. It is my greatest day of joy. Lwe lunaku lwe nasinga okunyumirwa. Zizadde, zikyuse, zikoze zitya, naye nze olunaku lwange olwasooka nti project taking off lwe nasinga okunyumirwa. Nze olunaku lwe baleeta obuti ne mbusimbamu bwe nti mu ttaka ne mulaba nga bukutte lwe lunaku olusinga okunsanyusa. So olunaku lwe ntemerako emiti nga bansasula. So abantu ekyo tubeeko kye tukiyigamu. Kati wali maize brand bakuba. Tractor ekaaba yeeyongerayo, but marginal utility yange yatandise okukka. Essanyu lyange eryasingidde ddala lyabaddewo awo tractor bwe twagitaddeemu n'ekubayo n'ewandulayo kasayiro gyako akaasoose. Awo amahabba we gaalinyidde naye kati entuumu ziyingidde 2, 3, amahabba tegakyaliwo. Singa ekintu ekyo tukimanya, twalibadde nga tulina ne restraint mu bintu bye tukola nti ne bw'ona accumulating ebintu ebyenkanawa. Omuntu okuweza miliyoni 10 ziba nungi nnyo, n'oweza biliyoni ziba nungi nnyo, n'oweza biliyoni 10 ziba, naye n'abalina biliyoni 10 tekitegeeza nti beebaka otulo tungi nnyo okusinga ggwe n'emirembe mingi. I know tugenda ne tugamba nti abagagga be basinga okwagala ssente, ekyo kituufu. Naye twogerenga ekigambo nga tukikakasa
ffe tugambeemu twebuuzeemu nti be basinga okunyumirwa ssente. Nze ndaba abavubuka bange wano bawaayo ka bonasi ak'ogumbuli kawungeezi. Nze ku bintu bibiri mbigenderedde. Bonasi gwe bafuna akawungeezi ne lunaku lw'ensasula omusaala. Nze nsinga balaba nnyo nga bali attentive nga basanyufu nnyo bakuba mu ngalo babuuka nga mbawadde bonasi okusinga lwe mbawa omusaala. Ekyo abakozesa mu kigenderera mukitegeere.